entalo zonna ne zibeera nga zitebenkedde. Tandika sinema egenda maaso. Ekyalitandikwa abakulu bazze bagenda kukola naye nga kali katemedeko kamaanyi nnyo. Entambula yeeyo era nga bulamu bw'ensi kwega mulimu entambula omuntu gyagamba lazima eno nogenda nayo maaso. Naye ate noba wootuuka olwa kino nakiri olinaga nti naye ngezizo entambula omuntu gyalina oga nti nina okuleka naye ngenda nayo. Ekyalitandikwa era nga tugenda maaso. Twende yabasuula nebongerayo ng'enkola yaayo eyegenda maaso nokukola emirimu gyayo mu mbeera zonna. Wano wetuli tuli ku Ivory nakye ekyalitandikwa Bukedde TV2. Twalengedde ku basajja gye buvuddeko abadde basindikiddwa ku mission era nga baaliko baali batuuse nga womanya ebyemirimu ebibeera. Naye ng'ayisewo ate akaseera tuliko gye tudda tulina kye tulengera kakati we tuli kwega ate tulengera ngeri y'amaka yetandikwa sinema egenda maaso katandika butandisi Bukedde TV2. Naye nga tugenda maaso ekyogerwako ze ensozi za Himalaya nga zigenda maaso n'okwogerwako omukyalo onanyonyola ki nga kigamba okuba nti waliwo olw'ekikoosi ekyakigenda maaso n'okunoonyereza ku bantu bana bagenda maaso n'okutunda enjaga ku saidi eri Australia era nga baali bagenze ddala mu maaso n'obanoonyereza abaali bakola ebikolobero ebyo naye nga bakyawuliddwako wababeera. Bino byonna birengerwa omu ku balengedde amawulire galisaako okuwuliriza ebadde byogerwa tumulengera kaseera kano. Ekyalitandikwa ogenda mutuukako omusajja engeri gyatunula alinga alina ekintu ekimuyuza ekyagenda maaso ekyalitandikwa asakatidde kumbe yatunuzaamu emundu omusajja yetunuza ekyo kyabulabe yo si poozi eyo tebangako poozi abatanenyiga nobaawo essimu omuntu agenda okwenyiga asooka okukwata essimu si kulwanga bbanja eribadde limutwala nga bamugambye tukusasudde. Kakati munnamawulire ye muntu ayinza okuleeta akagambo akasongovu nga ekaba kayambira ddala wekaba kagiwunyisa ekyalo kyonna giba giwunye. Kyalaba ali wano ng'ebbaluwa yayoza ku munye ekyalitandikwa mwana bamuleetedde ebbaluwa eyamalamu amaanyi nayoza ku munye ng'enjogera yonna bw'ebeera ng'omuntu afunye ekizibu. Emunye eno eyozebwako nnyo mu mbeera nnyingi naye ng'okusinga eyozebwako nga lw'emitawaana egize. Ye mwana muwala mitawaana akigino ekyalitandikwa tugenda maaso katandika butazi tulina bbingwa kwa Ivory wetusinzidde. Kale mukazi wattu ebbaluwa eyo engeri gyereeteddwa omujaasi ate nayozaako ne ku munye. Biseera bisinga abajaasi abo bagenda maaso n'okulwanirira eggwanga naye ebbaluwa ezo zitera okutuuka maka gaabwe ebiseera bisinga tekibeera kirungi n'akamu. Era mwana muwala kyalaga nti waliwo ennaku ey'amanya eryemutuukiridde wayitawo emyezi 3 Gold Coast e Australia eno kyekizinga ekisinga okuba ekinene mu nsi yonna era nga ekizinga kino abangereza edda ennyo baasuulangayo abasibe kakati ate negyefuuka ensi kyokka nga kizinga ekisinga obunene mu nsi yonna. Yagambye ekintu yakamala okukiraba naye kyamwewunyisiza mu mbeera ze zimu era nga tayagala genda maaso nakubaako nekintu kyonna kyagenda kusolovinga nga kino kinnaba kugenda maaso nakuggwa. Anti amukubidde essimu amugamba ensonga tulina okuba tuzitereeza zino naye nze byensinga okulabamu ate byongera kutuleetera mitawaana tukoze tutya okubaako nenge gye tubijjawo tugenda maaso ate ne kakomyawo ekintu mu nkola yaako naye nga tulinako kyagenda nako mu maaso.
afunye akasimu ku bizibu ebyaguddewo nga yeetagisa okubaako ne kyakolawo naye ate nga ayina ne famire kale omukyala mukubiddamu nga ebizibu ebiriwo biraba ndangu tutereeza ensonga zaffe kubola n'ebyatuse ku bano nga tumaze ofaayoko tudde ku mwana wuuno afunye omugenyi we kaakaawa eyafuna ebbaluwa gye buvuddeko. What can you tell me about Seth Corban, the sole survivor? Seth? Muganda wange kiki yaganjagala ombulire ku ky'omujaasi waffe gwe mwasindika njagala okumanya mujaasi ebyo byaggwerawa omukyala gwabuuza meja oyo gwe tulaba meja. Well, that's my job. yagaana naye gwe ate munamawulire ogenza wannyo n'okunoonyereza ebintu bino kiki nti gwe mulimu gwange omuwala munamawulire abuuza omukyala w'amagye ali ku ddala lya meja omujaasi ono mwakoma ku kino ebana bagenda. I know that they weren't removing landmines. Nagaani mulina kye mwanyonyola ekirala mwaga mubeera mu buzibu mubeera mu kubonaabona naye kati simanyi kyaggwa kiki ekyabo tuve mbi omuzannyo nyabo. Special Forces operators observing the clearance of landmines for the UN. Kakati njagala okumanya bamuntu sono mubasindika landmines ezo tezayogerwako tezirina genda maaso na kubeera mu bifo ng'ebyo. You go in there asking questions. Wonagenda maaso n'okuuliza ebuuzo. Simple as that, Rebecca. Kiyinza okubeera ekizibu ennyo Rebecca wonagenda maaso n'okubuuza ebintu by'amagye ng'ate oli muntu wa bulijjo. In order to find a civilian who just wouldn't let it go. Naga lwaki ebintu ebimu tosooka n'obireka n'obyesonyiwa. I have to go. Nina okugenda. Into him. Oyo meja. I know he's a father, a husband. Naga nimanyi bulungi nnyo tyamuli gwegenda maaso n'okunoonyerezaako manya nti nno alina omuntu gw'alabirira era nga musajja mwami kati wonagenda maaso n'obutambuulira ojja kuba okoze bubi nnyo olina okumbulira ebyasembayo kubanga n'abaakomawo bennyini bali mu buzibu. kale omukyalo ono nga amaze okubaako kyategeeza meekyoli bava tebakanyiza kati tudde kuwa amagye yakomawo kawonawo kubakomande baasindika ye yakomawo banne ne basigalawo musajja muzadde alina omwana n'omukyala naye ng'olutalo lwamufuula kirala era mukyala we amutunuulira ate alina ebintu ebirala byagenda nabyo mu maaso byagezaako okuleka nti atereezaawo. Name one of her friends, Seth. olutalo Take this job, she can come stay with me. Naga mbadde njagala omwana ono ajja abeere nange bannaye ate se wava tulekeemu amateeka tegakukkiriza kubeera na mwana oyo omukyala tebabeera bonna omwana abeera n'omwana omukyala abeera n'omwana kakati omwami aga mwana ojja mumpa naye amateeka gamukkiriza okujja namupiikinga n'agenda ne batambulamu n'amuzza kati ye alina ensonga ze lwaki takkirizibwa kubeera na mwana ono okuva leyadda mu lutalo yava mu lutalo omwana lwati ogamba maama ne mubeera mwenna kuba mwene ebisinga tabimanyi. Nze amazima ebintu binaabeera bwe bintu bijja kuba bimpisa bubi nnyo twalibadde tubaako nentegeka bannaye ne muddamu ne mubeera mwenna omwana agezaako okuleeta ekintu kino naye nga munenga mumanye ebyamateeka etteeka terikkiriza terina we likkiriza kubeera abakyabeera bonna. Kati mwana muwala anoonyereza ku nsonga zino alina ebifaananyi byaguddeko kiki kandabeko ku byobadde ogezaako okunoonyereza. Omwana ono anoonyereza ku bintu bino bennamawulire aga abasirikale abamu baasigalayo naye kati kawonawo ye ekyo kikoze tutya kyakuyiga ki ekiri mu sinema gyetutandise ekyali tandikwa ye nabbingo katandika butandisi yabukede TV2. Josh talked about him in his letters. N'amugamba ebbaluwa ezisinga zino mbadde saagala ogende maaso nazoogerako. I have to find this guy, Amy. Njagala ngende maaso n'okuzuula omwami ono ambuulire ekituufu ekikwatagana ku basirikale abaasigalayo kubanga mwana mwana alina omujaasi gw'abadde anoonyerezaako omujaasi oyo omu ku baasigalayo naye kati yakomawo agamba ayinza omubuulira omwami ono olutalo lwamuyisa bubi era embeera zonna zonna z'aliko abeera yekka ne waalaba akawuka mu nju ye ajjukira ate ebo ensowera ze yalengeranga nga bantu bafudde ne waalaba ensowero mu nju ye omujaasi ono gwe tulengere bimujjira. Mmoja naingia nyumbani yangu tena mingi niliwacha huko tena wacha mimi naone nakuja pande hii taona mimi askari agenda masa alengere nsowere mwafa mu mbeera
omusajja ono ki ekimuleetera okuba nga abeera mu mbeera eyo? Alabye ensowera emu, ajjukidde ensowera zalaba ku mirambo emingi ate ali mu kulya. Yakomawo yekka, banne tebaakomawo. Kati munamawulire alina okunoonyereza ennyo alabe nga gyafunamu omusirikale oyo ambuli bali baasigalayo batya, kuba gavumenti ya Amerika tekyogerako. Tugenda maaso. Abakyala bano ebiseera ebisinga bakola emirimu mingi nnyo, era omukyala yasalawo gwe yali ayinamu omwana n'amugaa nze munnaye sooka ondeke embeera zange kambeeremu nzekka, nina kyenda biyita kituufu gy'oli. Bwe yakomawo okuva mu lutalo embeera ze zaakyuka, kati ali mu mirimu gye. Biseera bya ddembe ali eno enkuba etonnya mujaasi yavaawo yakomawo. Agenda maaso n'okukola emirimu y'amagye akyagalimu naye yakomawo, banne yabaleka. Kati tebamanyi kikyasigala, gavumenti erina ebyama byayo, munnamawulire nga gyazuule bali abalala batadda. Amutuuseeko. Wali omanyi brother wange yali akola naawe? Wali tomumanyi? Naga akatooko nali nkamanyi. Everybody gets left behind, eh? Naga nti no teri asigala mabega y'engombo yammwe sseba afande. Kati abasirikale wabalekawa. Mwana ono yali mulongo era nga brother we Kato yali mu lutalo. Kati ye ng'alina okuleka ndi abako ne kyakola nga babiri. Snap. Good. Ebifaananyi bino abituna najjukira engeri yekubyamu ebifaananyi ng'alina abasirikale bali nga bakyaliwo nga tebanagenda ku mission. Kati ekifaananyi kino wakirenga omuwala alina kyalaze kwega kiragana alina okubaako ne kyanyonnyola ku mbulaza wooli yasigalawa. Jjukira nti oli mulongo gwe bagenda naye mu lutalo. Ebintu by'ensi tebibeera byangu ebiseera ebisinga naddala nga bituuse mu by'emirimu ng'egyo egibeera egy'ekyamenyo. Look at me, for God's sake! Tunuulira netegereza. Yes, Josh? Josh Stansbury. Do you remember him? Njagala okumanya Josh ekyagenda maaso ki. Remember what happened? I'm sorry for your loss, Rebecca. Nsonyiwa ku ky'okufiirwa kw'omuntu oyo Rebecca. Wulira. Missing. Yabula oba yafa. Genda ku barracks. Nze toddamu bimbuuza. Did you read the report? I don't believe they were removing landmines. N'agasuubira landmines eziyinza okuba zirina kye zaakola. Naye mwaleeta okwogera landmines asanya abasirikale omulundi gumu. Njagala nkakase ddala kyali kituufu. There is no pack. Nze siddayo, nze sina kye mmanyi, nze nakomawo genda obuze bakama bange. Ssebo no sigenda va wano. Omukyala ng'oyo yewaddeyo okujja okuluma omusajja ono abeera eno yekka sayidi ya bbali mu kibira eno amuga alina okunnyamba. Ombulye brother wange yasigalawa. Bonaabo neetaaga ojja kukubako yessimu ombulire bisingawo. Rebecca teyagezaako okulekani agenda maaso n'okutya omujaasi ono kubanga mawulire gageetaaga ng'omuntu. Brother wooli asigalayo atya sajja ono ebyamujjira olutalo baalimu mu Australia lumutabula mutwe kyokka nga yekaawonawo. Kiki ekiviirako olujjukira nga ekutte ku mandi zo nga we yazipasuka. Bali bakama be baamuleka asooka awumulabira eno mu biseera eby'eddembe. Naye kati ate embeera zaalimu alina ekizibu kya famire ye omukyala n'omwana alina okuleka ndi atereeza ebintu byabwe. Ate kino ekiddiridde kwegamba ate wajjukira eky'olutalo alina engeri gy'amagukamu. Yasembye okulabwako omusajja ono yali agenda kwekuba ekyasi n'atakyekuba n'atabukira mu nju ye. N'atabukira mu nju omujaasi ono omutwe gwe guliko ki. Kati ate teyakkirizanga kuleka nti abeera wako ebiseera ebisinga naddala nga alina ekimutabudde. Ye musajja gwolaba omusirise naye nga womutunula buli wajjukiramu ebyolutalo atabukira mu nju ayagala okwesaanyaawo ate famire ye omukyala yamuggyako omwana. Ze embeera mutaka zaalimu mu kabaala ebyebbaala okutumya obutumya abaatuse ku kawunta ebyayivole nga bwobimanyi ayagala nnyo guno ogubeera mu masa guno ogwa waggulu. Lwakwatako omulala gwagambye ezicupa nga ziruddewo wano so nga abazimanyi we bajja bagamba nga mwassaawo ntono luutu eno. Byebyebbaala
Scotch. agenda maaso n'okutumya bwe yeetaaga obwokunywa bumanyi. Omuntu ategeera obulungi ebyokunywa bye mu bbaala kwegamba n'atunda naye afuna amaanyi. Atera ofuna obuzibu ye kaasiyo omupya bamugaye ekika ky'omwenge nga tannatunulewo kasomako n'agamba ogwo tebagulina gumanyi n'osonga gw'omubuulira ne ssente n'omugamba mukulu Joseph ojja mugamba nti nno matabalo yaguguze. You talk to about Egenda maaso someone listening. olwayi waliwo abawuliriza tuyogera emboozi walumbyera zeewange eka. So many people aren't out to get you. Naga bingi nnyo byolina ogenda maaso n'okutunuulira kubanga ebya brother wano badde saatu byogereko. Cancer grows. Nze ngamba sigenda kukkiriza ssebo kwesonyiwa oba oguze yakunywa oba okoze eki. Nze njagala kumanya bya brother wange ye mulongo omukulu babirye ayagala okumanya kato ekyamutuukako. You were right about your brother. Namugandi waayi ebya brother oli mutuufu. That report might give it to you. Nze okusinza bwembala wetwali saagala kwekandi wembalire okutuuka ku 10 nabo okyali wano saagala ogende maaso nakumbuuza bya brother wo. You knew him, you tell me. Wali omumanyi soko mbuulire. People. Tiyali mubi nnyo. Omanyi omuntu okubulya engeri gye mwalibeerangamu ng'ebiseera bisinga wabeeranga nnyo ne brother we nga mulungu. Ways at war. Kiki olutalo kyali kiti eyo. Not with our father, then with himself. N'amugamba okusooka munaye twabeeranga ffenna naye twayawukana mu bazadde buli omu n'agenda ku lulwe gwe wasembayo naye. Gwe mulongo This ono. kind of bond that most people don't understand. N'amugamba munaye n'ekintu kino ekindimu ate ffe abalongo tulina ekyaffe abantu abalala kye batategeera bw'oba tolina munno ng'aliwo embeera etatuukiridde lazima olina okunoonyereza ozuule. Gwagamba komando ate komando aziise ku balongo abawera oba ozanyisa emmundu n'akabuka bannange tankuba. Ekyo kyokka mukazi we ekooti yagamba nti ne waba akutunuulidde nnyo eddakiika neewera ng'ojja otukubira era okuva lwe yavaayo. Ebiseera ebisinga ne babyakunywa ye alina byatunda ng'oli afuka omwenge tegujjudde agutulula n'alaba ng'ogujjudde. Bano balina engeri gye batululamu omwenge nze njagala kuva wano kumbe tegujjudde okuva lwe yava mu mmundu yeetunuulira engalo wona daamu daamu eruwa. Nedda madamu ojja kunsonyiwa amanyi kati omwana tamanyi mbeera ziri musajja ono. Ebyo ebimu ku byamuleetera okuba ntaddamu kuba na mukyala we wadde n'omwana. Omwenge anywa wakati eri baluka. Omwenge gutuuka mu byokunywera mu giraasi eba kontulo. Egiraasi tokuba mimiro naye kwata eccupa ne munnaagamba walaayi goloba osobola nga naawe okola kalivenyi bwomudiza naye namyalo nawe tobadde mubi. Gwogwo omwenge ogw'egiraasi guba gwa kitiibwa nnyo. Kati oluvannyuma ennyo amaserengeta aga Bama Myanmar tulengera kafirimu etandise. Brother Your sister's right. Batandika okunyumyako ku mboozi kwatagana ku sister. Well, ye mulongo tumulengera daughters. akandu akali kasigala byonna byonna nonaga nange abangenda kebandekera yali mukwano gwe ow'oku lusegere ku Rose Friend. Kino ki ekyajjawo tulengera ku mission bwe baali. Oli yali mukwano gwe ow'oku lusegere ku Rose Friend. Naye banagamba Mawanda ne Bwanika abo ba mukwano nnyo. Kakati yembeera eri bali we baali naye nga batuse mission Myanmar Bama. Ekitundu ekigamba okuba ndi kyo kyali kijjudde ebikomero bbanga ddene. Mission yali baleese baatuka essena ne balina okulinda. Nga balina kulinda woda ya mukama wabwe okkuba. Bagenda okulaba omulego babagamba nga balengera bantu ba bulijjo. Refugees. Nga ate baana bato. Bakazi na baana. Just civilians and some priests. Ate abakulu abaliko bakadde bulala abasajja. Baba tebannakuba. N'abawasumulula fitina. Basirikale aba Myanmar
bano tebalina wode kuba mujaasi yenna singa waba waliwo ow'enjaga gwe baafanga naye. Kati abasirikale ne bakuba abantu bana bava mu njaga abaana n'abakyala. Komando n'aduumira bakubye eno si eddiiru nti kati eddiiru si yabadde mission nti kati efuuse bakuba batya omukazi nga tulaba ne batandika basu na basinaipa moja alo 35 meters, half left, RPG. set ogenda omugango lyali set. Ebigambo by'omujaasi ng'anaacapa omuntu si bingi sona mbio si bye bino mukube takako omukono mukubire n'erosia. Tunulira moja be basajja basobola okukozesa singo n'olowooza bava singo bakubasa bawa. Clear, boss. Josh, check enemy down. Clear, kebera omulabo baddaddala yenna aweddeyo. Ekikubisiza abajaasi abo kukuba abantu ba bulijjo nga kuliko abaana n'abakyala. Mu nsi zonna zonna ekintu ekyasinze okubeera eky'amaanyi kuwa abakyala n'abaana bitiibwa n'abakadde n'abavubuka babawa singa bawewaze komera. Egenda maaso. Okay. Put some pressure on the neck. Yabayisa nno bubi nga wali abakubiddwa nga abamu embeera mbi nnyo. Era mulongo ne komando no bali nga commission ene nnyo. I don't know. No breath on the CPR. Escape and evasion is cinema. Tugenda maaso na bingo gye tuli salongo jingo katandika butandisi. iPhone bawe tusinzidde na bingo katandika butandisi kabukede TV2. She's breathing. This is priority 1. Head, facial, and neck injuries. Ate mwana. Are we tracking on the Rio, kid? All good. 12 enemy dead. 55 out. Bazula ndi buli ngeri balina kuleka ne beyonga ne missionary ebaleese naye kyabayisa bingi okuba nti baatukidde ku baana bato ate n'abakyala ku nsonga eno. All over. Locals will look after her. Clear Gomaya. See him Courtois Bear. Omwana yetaaga ddwaliro ono waliwo ali mu mbeera nga asobola okujjanjabwa ng'asobola okujjanjabwa. It's for her. Some chocolate. Yeyo mulongo tumulengera ali musajja mulungi nnyo bakwatagana bulungi nnyo. Fuck were you thinking? You just compromised every single one of us! Oh, she stood down! Kati yakulidde okuba temuyomba. Out! Kasa tusobodde okuba omulabe toddangamu kunyigira banno. What in God's name are soldiers like you doing here? What beats me, Gandalf? Kati abajasinga mumukola ki wano? Kulabika n'abantu bafa ne mubeera nga temusobola singa mwapiddewo abajaasi abo nga tebannaba. So n'okuba omujaasi nga tannakola nsobi omukulu wange amunyinyonyere bulungi nnyo nga munaddiini. These men? Only death follows that man. N'agambye omusajja gwe tunoonya baatugambye mumukolera oyo kufa kwe kuyinza omugoberera mwe temuyinza musanga era mulinya paati omwana mutubimulimu temudda mumbuza gyali muwonyeza bali emuwonyeza nange ne mumponya abatawonye tebawonye naye wajjira ffenna atutanze nammwe wajjira ffenna gyatutta. Fuck was all that about? Bibadde bikwala ku kye byonna ng'omusajja atiisa muveeko oyo mulalu. All right, let's go. Babuuzizza ne baganda omusajja akulira ebyokulima enjaga muno baatugambye ni mumukolera mutubuulire waali kubanga mukyamu oliye kwegamba ye kufa kwe kumugoberera mwe temusobola kumala gamugoberera ne mumusanga era buli ng'ekyalaga nti embeera yonna yonna egenda maaso si ya mirembe n'akamu. Kati omujaasi ebimu ku bintu byeyitamu naye nga era tetunnaba kutegeera omulongo ebyo byagenda bitya ye okusobola n'okudda ebyatuka ku mulongo byebiruwa lwaki buli lwatambula abanga eyewogoma ennumba okuvula yava mu muntu eyo ng'ate eryafande kati lumeeja lyamutwala era bagenda maaso n'okubaga bagenda maaso n'okuzuula kuba bali bakwatagana bulungi nnyo ku mission y'okunoonyereza abalabe. Najja ewa Mecha. Been making new friends, I hear. N'aganda olina ekyomuntu ky'okoze
otanze okukola emikwano wano ate nga majje tetukikkiriza nadde ekikwatagana ku missioni zaffe okuleka adi ozingizamu emikwano. She knows we weren't in Myanmar looking for landmines. N'agamba mwana muwala waatuuka n'ambuuza ebintu bya Myanmar bwe twagenda tunoonya landmine ate ne tukomawo nga tetuwera kati nze mugambe nti afande. Gonna start giving people the truth now, are we? N'agamba okusinziira ku nkolagana ey'abantu aba Australia ssaako n'America tulina okuleka ntandika okubulira abantu amazima ku bintu ebyagwawo ku mission. We all have our missions. N'agamba nti ekyo mu nkola yaffe si bwe gutambula. Meja aba mukulu nnyo era ne captain naye aba mukulu naye meja aba amyusiza ku kitogi wano. Tugenda maaso eno ena bingo gye tuliko Bukedde TV tukatandika butanza butuusibwako Betway Uganda. Asante Mukyuzi Mixi Bukedde TV ne Scaffold Trucks Limited. How you getting on with your ex-wife and Lizzie? N'agamba nti kati otuusa ne mukyala we mwayawukana. I had a call from a lawyer. Meja yamutegeeza nafunye ku ssimu okuva ewa lawyer we. I get it, sis. Ekintu esigenda genda maaso na kukikujjukiza sis. Olina okwesonyiwa omukyala n'obeera ate omulondoola nnyo. Life to it. Era kireka obulamu bubeere nga olina kyozudde nti olina kumala genda mu famire nga totwebuuzizaako. You fought for turn against you, and your new mission is restraint. Gwe mission yo yagenda mu maaso nakuleka ndi osooka n'omulanga etwagamba ojja kukola ensobi ate ffe tufune obuzibu. Restraint. Amagye gasobola okuwebega ogolaba nga olina obuzibu ne famire yo ne gazuula ate nga gye galina okuleka nno gakugira mu butayongera kuleka ndi otuusa obuzibu ku famire eyo. Naye nga amateeka eno omwana weyawukana bulungi ennyo omuzadde weyawukanamu obulungi ennyo ne bba kwegamba ate omwana ne baba bamumuwa olumu agenda asanyenga naye. Naye nga kiyite kiggwawo ekyabaleetera okwawukana biseera ebisinga tuba twaba tumanye omuntu okwawukana bw'atyo n'omuntu ensobi aba ku maama oba ku taata kitera okujja vice versa naye ekyabano kyava ku ki. It's okay, Dad, I'll get them. Yagendako ne taata we batambulemu. He doesn't get out much. Era omwana yali ayagala nnyo kitaawe wadde yagalanga nnyo maama we. Abaana bano balina engeri gye baagalamu abazadde. Now please get the chocolate. Obwana nga bujja omanye okuba ne taata nga mujaki kiba kirungi nnyo n'obulira ku bano ne Ssaabagamba komando kano kagenda okulaba taata. Ke kakwano k'omwana we. Soldier? Oli mujaasi. Ebibuuzo ku mmeeza. What makes you say that? Lwaki okyogedde? Kano kaana kalala. Yep, okay. Did you ever? Did I ever kill anyone? Wali nalinze ku muntu kyogendako. Ekyeyogera. It's a very funny question, Billy. Kisese ekyo I kyewunyisa. guess that's not what you... Andi wali kigolodde wakatta bameka. Keekaana namanda. Bye. Where is he? Weeraba kangende lizi kitawaganya okuddamu naye atunulanga bomu. Wama taata tuula wantu buyene mu maaso. Ayekala omwana we. Naye ng'entula gy'atunula entambula gy'atambula. How's that? Kali kati andi si kabi. Yeah. Era taata singa ojjanga buli wiikendi nze kino ekintu ate nja kwongera okwagala. Amulaga mukwano omwana ono baagala na bulungi nnyo ne famire naye etteeka lyamugamba omukyala mwesonyiwe oba yakola ki oba yakola ki kyonna omukyala yasibira ku poliisi ne banninze wange tadda oba bayomba. Imagine if we got a house like that, eh? It'd be so cool. Ayagala nnyo omwana we babeere bulungi. Natuka Dad! taata obadde ki? Sangine yapa najua wache tunatoka pande. Kumbe waliwo ekimulinnya taata ono ng'alinga agala okunyola omuntu kati omukyala yadduka n'aloopa. Kumbe waliwo munnamawulire kyazudde ye mwana muwala munnamawulire agamba kazudde entaana ezaali ziikiddwamu abantu abangi mu Myanmar nina okgendayo. Byonna alina ogenda maaso n'obibuuza omujaasi yadda talina kyanyonnyola gavumenti yemanyi ebyama ne bakama be bamanyi ebyama ebyo kyaggwerawa n'abajaasi gye baggwera gavumenti yemanyi ansa sako n'omujaasi waayo. Kati abamu ku b'eŋŋanda omulongo anoonya agalina okuzuula brother wange byaggwa bitya mwagamba bya landmine mwagenda kulambula mu landmine oba gizikyaliyo mu Myanmar ekyasembayo bano abaasigala bansigala bakyazikebera oba bozeeza abakebera.
kati omujaasi ono alina okuuma ebyama bamuleka yali mukulu afande najja mumakage amaka ne bagamulemesa nga mumanyi embeera y'ensi singa oba waliwo ekikyamyamu ne bwatuuka mu mikolo gyonna egy'obutonde alina byatunulira ne bimujjira byatunula ne bimujjira kwegamba omwami ono ye muntu yekayina information ku kyekyali ogenda okulaba essimu eno nga waliwo amuli bize era kino kiraga ne buli ngeri alina okubaako ne wagenda kugenda otuukako mu kabaala we yanyweranga kano ke kabaala omwana mwala olwe yagendanga omulongo kulabika nga baako ne kyakola leero nzengula nga nze nywa nnyo yera alina okumanya nambwa muneetera okujja no nyumirwa nnyo okubeera anywamu ate nenda ne ku byemizannyo alina okubaako n'amawulire gawaayo okubuulira omwana mwala ono brother we kyaggwerawa kyokka talina kumala gwogera byama bya gavumenti oti byeta bubiri mala omutamiiza alabika lwanaayogera kati omuntu gwe bagambye nti omutwe gwe si mulamu bulungi ate wootumya ebyokunywa ebingi ebiseera ebisinga kyekiddirira n'atandika obufuula awo omukyala ataddemu ssente amwogezese kyokka eri bakanyama bamaze otuuka ab'ensangi baze nabo babeere banywereko awo ne basemberera ali omuwala journalism for a second and forget my professional integrity. Banenera omulimu gwange nenga njagala mbeko ne byemmanya simanyi oba onambuulira naye ng'ebintu ebyo n'okumanya kanyamawuuli n'alabuka n'abamugezi ye n'avaawo byonna byamugulidde omwenge omusajja kyali soba tegunnamukwata n'amuganze mukwano gwo ne brother wange eri mukwano gwasinga lwaki tombuulira kuba seetegeera munnange njagala kumanya ye mulongo. They will never approve that. Where Josh was killed as a fucking war zone, you can't just walk in with your fucking head. I'll take my chances. So I don't really have a choice, do I? I spoke to your boss lady. Penny Shaw. She says that you're sick. Yagambye mbu omutwe gwo si mulamu. Stay away from you. Era nkwesonyiwe. Alisema namna hiyo. Does she know? Kati kyekigenda maaso sende closet one. Ebyosasula byonna nga abikolako naye mwana mugenzi oba otya neetaaga tujja kwasaganya nze ngenda gendayo mu miyanima kubanga gwe waligenza okunoonyeza ebya brother wange naye tulina kyokozeewo kaŋŋende mboneebone sirina kyakkola agezezaako mumugaana nina kinyaga okukubula nyabo asaze kumbe kanyama akomyewo gwe demu ng'oggyeko okunyirira ono omwami akutwalawa kati etandise tamumanyi egyo eminyiriro nyirira egyo gye munyirira nga ffe tuli eno naye ssebo kiki yonna nankolaki bawera amaze kuwali ku mmeeza ya puulu okuwaga banne nze ngamba akutwala ate omujasi tawoninga laba olutalo laba olutalo laba olutalo mujasi omu bannange mumunzijako musajja ntuka mumunzijako musajja ntuka mumunzijako bannange mutendeke nkubaabiri oleeta abana musiriwala agenda ofuluma yafuluma ne mwana muwala itawo naawe. Come on. No, I'm not going anywhere until you... Tena jola gomala kumbulira brother wange chiche yatuukako. At the end of this week, okay? So if you want to show me this courage that everyone keeps... Kati kale ndagira gye wamuleka nze ngene nfune wentuukira sijja kulagirira. And you might want to work on your aggression. Kati tena ky'osobola byonna obeera weefulamba oso okulwanirira abantu ate nga tonandise ogenda bakolera walindese ne ba ntwala. Kale no mwana muwala yalaba abamulwaniridde epaati abaana bawala baterugira banga nkulu nnyo. Omuntu asula kasanje ayagala ogenda ate kakati bali abamuwerekera olw'empaka bagezaako mukyankalanya omugaanira
mbukubanga ogenda mutwala ekitemu ebyo nyini omuwala be badde akayanira waliise ne bantwala ekasanje nze saalifudde ku nzikiza yaawo. We've got assets on the ground in Myanmar. Kati ogenda okudda ewa meja ono yamugandi bingi wegambye omukazi ate kati woogenda muze ate sigenda muyamba kiba kibi nti ebya Myanmar tajja bisobola muleke. You are. Oh, and the governor wants to give you a medal. Gwe kakati oweyagala kufuna mudaali ogenda gufunamu ebyo ogenda naye nga amateeka tegakukkiriza kuddayo. Afande ayina ekyamu musirikale ono alina ekyama ave wa mukama we kaputeni akuba oluggi lwa meja tuzanyisa abasirikale ba field nga alimu katwewungu oda tezikkiriza naye omuntu asobola okikola gwe n'omuwolereza buwolereza ekituufu kye kyaviirako omwana muwalensi ono. Baatuuka mu baana ne bagamba mutulagirire awali Ssaababanda tugenda bakuuma mwe mutulagirirayo. Baafuna akabinja k'abaana be bakema biri byo twalirabyeko nga balina akabinja ke bakema ak'abaana naye kati agenda otuuka eno wa famire ye. Olunaku lw'omwana omulaba lwo baalumuwa ng'alina omulaba nga wiikendi etuuse naye nga takyabeera na mukyala we okuva ne bamuzuula ndi omutwe alibanga guliko ekikyamu gwalibanga guliko ekikyamu. Boring adult. I am not a boring old man, thank you very much. Omwana we yekka gwe yabeeranga naye obwongo bwe ne bubanga obutereera. Hi, Mark. Omwana we yabeeranga naye obwongo bwe bwalinganga obutereera. I'm cooking Thai food for a friend. Tugenda maaso Bukedde TV2 nabbingo gye tuli. Embeera eno yamutereezanga nnyo nga yogeddeko n'omwana we. Kubanga famire kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eri ategeera famire yenna. Ku luno omukyala yamuyita ni janguke wange ye muwala omulongo nayita omwami ono n'alyoka yeesaanika munda bulungi nnyo esaati ye najja abeeko ne beeyongera okumanya n'omulongo ono. Banneebale nnyo banneyo kubanga onjiyiriza toyingidde obiresaawo banne tomanyi nti nno olunaku lutuusa olw'abaagalana. Mwana muwala kwolo yakyaza omwami ono abenga naye banyumyako atanasimbula mu nkola ey'ekizungu okyalewo omuntu n'okola ne ku by'okufumba gwe omugenyi ngambye ya kizungu oli lajja kubeera nga abantu oyingira efumbiro ly'omuntu n'ogenda ogwa kunva n'ogwa naabuga munensanyusa nnyo embeera z'otandisa okunzizaamu era otandisa okuba nti nno onzijukiza sirina kwerabira bantu bange be nali nabo mu lutalo. Namugalaba akantu kano kalina akalala akaali kali ku mukono guno naye kasalo ne kasigala gye kayagala naye nga nali nkaagala nnyo ate okusinga ttatu eno. Bino nno yalinga abyogerako nnyo ng'alina omugenzi yaga nti oli yafa Landi Maini yamusaanyaawo ono ndina edda njagala okumanya Landi Maini yamusaanyizawo saidi ki bw'atuuka ono n'atabuka kubanga alipoota eyajja ndi waliwo abasirikale abaasigala olwa Landi Maini ezo. Mission yali nti bali balina genda ku Landi Maini ezo okuzigyayo mu Myanmar kuba zattanga nnyo abantu ate ng'otula lwali luwedde. Kale no bambi omulongo ne yatandika okunnyonnyola tenansonyiwa ssebo okubanga ngenda maaso n'okulemerako ku nsonga z'ogenda maaso n'okunoonyereza naye omuntu ono kuvanga tuli bato ffe twali balongo kyagezaako mutegeeza tikakati bwoba nti oŋŋamba nti omanye ebigenda maaso buli ngeri olina okubanga oli mumalirivu ng'oyogera amazima gonna. Sina kyakola nze zembuulira awo omanye ebyo njagala ne mangu nagambye ngenda nnyo akyokka ziririziro zigenda mu nnya anti zinnayisaamu n'aleeta akapima essaawa n'aleeta akapima obudde ako kasobola okukakasa ndi nnya ne kakukyusisa n'ogamba nti twagambye nnyo ez'okumakya tewanfunye. Simanyi we naabanga sina brother wange ate ono yali mukwano gwe best friend oli yali sister ono babirye oli omwana yali kato kati best friend kimuyisaamu kuba yali close friend we. Simanyi ngenda gezaako nga wensobola okuleka ninkugira nkulabika nikutuusa mu mbeera eyinza okulabika ndi ekusanyusa era kambenga mmodo bwe mba njogera naawe. Kale nno omwami ebimu ku byamugobya mu kooti
era omulamuzi yakikatiriza nnyo naye genda maaso. Sasa hiyo mambo hapa najua ati kwa koti walisema mimi hapa nakwenda mara nyingine kuongea na wewe. Sasa makati walipita mimi siku ile nilikuwa mimi nakwenda kuambia kwako ati mimi hapa nawezi fanya kitu ga ogenda okulengera agenda masabuza bamugamba bintu birala nnyo byenatete atayogera bye wakaliga wabula ono omusajja yakutula ekibaawo kino. Basajja bakutula kino ekibaawo kyolaba neba mazima muswale kuno kino ekibaawo bwe baali bagenda maaso ekibaawo kino so nga munewebuzabuza esaawa etuuka ngo hiyo mambo walisema kwangu kwa koti mimi hapa nakwenda fanya kitu hii mara nyingine. Sasa kama mimi nafanya kitu hii sangine utapata zobatabuka anjifune kale omulongo yakola ekisoboka kyonna kubona yennyini yamanye ekisembayo ku brother we era mwana munene yeewaayo ekkubo lyonna musajja ono amateeka galagira talina kuddamu kulabika nti abeera wegamba era firimu egenda mu maaso. Omwana omuwala ono embeera zonna yagenda mu maaso n'okukola ekisoboka kyonna naye nga yerabidde ekyaleetera omwami okuba nti amaka ge gasazibwamu ne bamugaata olinnyeewuwo ekkooti esobola okulambulula bulungi nnyo nti oli kuweka 10 kaakati 14 z'okomako okulabika nti osemberera awakaawo. Genda okulaba alinga gwe baatuga naawona ekiso n'akola ki kwega musajja ono yali komando yabonaabonera mu Myanima. Eyo Myanima eyogerwako mu byafaayo tizo zimu ku nsi ezikyasinza okubaamu ebikolobero by'olutalo. Alinga agenda okutugoma n'abandi ate etteeka lyali lyamugana okuddamu okubeera n'omuntu baagaana oli oba abantu bonna. Hiyo kitu ya Myanima hiyo mitamwambia kwako kesho kesho mitamwambia kwako hiyo vitu ya Myanima yote ya Bama yote mitamwambia kwako. Wakati ulifika fasi moja alikuwa huko kwa Bama huko kwa Myanima huko. Sasa hiyo mambo tutaelezea kesho. Kale mwana ono nalabika nti embeera zonna zamufulira ddala embeera enzibu ennyo ng'agamba nina okumanya ebyama naye nambulira afande bw'otambulire kesho mitamwambia kwako. Kumbe musajja atandise okujjirwa ebintu omusajja bamukana ayagala ajjukira ebizibu byeyitamu omwana muwala tabakubizibwa aduiko ekkooti yamugamba toddangayo kiki mulya banange muli beena babukazi bebasiri bayogerako abalya. Omusajja ekkooti yamugamba toddangayo n'ogezaawo bigwerawa. Mu nsi ya Mukama muno waliwo ekitonde ekigamba nti kati we luba lugendo bwe luti nga lwakutambuza bigere okakasa nti nja tambuza ebigere ninakulabye kandi ziryemu n'engatto tebalagamba nti nno bagambye ebigere ngo lyalowooza nti nno kutambulanga otambula butambuzi ne kakondo. Kale nno omuwala yagiriza embeera yonna yakkiriza egenda okubaawo esoboka ebeewo naye nga alina okumanya okwalagana ku brother we era nga ng'ogyeeko n'ekibasi ky'abalongo oluganda luba luganda. Era omuntu agenda maaso family eno okubaako ne kyatereeza ye mwana olunaku lwe nga lutuuse okulaba ku kitaawe. Bw'aba ku mulyango alengera waliyo abamugamba totunonyeeko watulekera ddala eno bumbula n'otusindika. Alina gw'alengedde omusajja ono mutwe mulamu mujaasi alengera emirambo hapana kwenda kuja Magombe. Tunagoja Magombe iko na kukaa hapa nataka kuja Magombe. Sisi tunagoja kwako hapa na kuja Magombe. Kwa nini mnataka peleka mimi hapa na iko Mrambo? Tena mnataka peleka mimi Magombe. Wewe unataka peleka mimi Magombe kama nani? Kuja tuone Magombe. Waliua sisi na wacha sisi huko kwa nini hapa nakuja? Wewe hapa nakwenda kuja. Bana mjasa wadechi. Kumba ine mizimu ejimuyiga. Sijui kwa nini huyo kadogana hata rugezigezi kwangu. Sangine kama mimi ndapata rapigi atapata tabu kwangu huyo. Hata rugezigezi tu wadechi. Kali. Tata, no. Kale musajja atubambi ekyo kyennyini kye kyaviirako mukazi ogani nedda
kugambye nkwagala ate gugambye onkwagula. I'm sorry, Dad's just a bit sick. Nsonyiwa mukwano nfunyemu ekinsumbwa ne musajja. Oh, Dad needs me. I do. You're the adult, sir. She shouldn't have to grow up like this, okay? Era omukyala yategeeza omulamuzi ngenda mukubira tebijja kuba biti toddamu kula mwana. Akanza aba wooteri n'akanga omwana ate aba wooteri bava nnyo ku nsonga emmere bamugamba genda. Can't get it right. Setegeera. I'm gonna lose her. Ngenda kufiirwa nneme kuddamu kula mwana wange. What the fucked up thing is, I don't even simanyi bakirinvaako ddi. Kadogo anoonya nnyo mwana. Kadogo yaani mu nsi ya Mukama Katonda yatonda ebintu ebisinga otabula emitwe nga bisinga otereeza. Mulimu ekitonde nga kyo osanga omusajja ayogera bituufu ofuna n'akakeeka. Nze abakazi bantama ekyo kika kya musajja n'obaaba oliniize mukazi wange waatabaawo ompulira seetegeera. Kati ekyo ekitonde eri yatabuka n'omukyala we ng'amala embeera ezaalimu. Kati omulongo waasembera wano ono eddalu litera likkakkanamu. Omulongo bw'ogambye naye era kiri ekyokutunula nga lapigi tekikyuka. Omulaba mulimu omusajja ayimirira awo n'okyogera nga tali mu uniform n'ogamba oyo mujaasi ng'ayimiridde awo. accept this one for me. It was personal. Kati ensonga enkulu yiino. That was one of my old commanders, an evil bastard. Waliwo omu ku bakomanda baabwe baali balina era nga komanda oyo y'omu ku baali bakyewaggula abaali baamala okuyingira eri mu Myanmar abaali bakolagana n'abamenyi b'amateeka. Bagenda batuma ogenda ku mission ogenda okuleka ni banoonyereza amenyi b'amateeka ng'amaze otegeeza bakama be nti omuntu gwe munsindiseeko mumanyi ekigenda maaso si mwangu. Yaduumira abasajja b'e Bama. Ye musajja omu ku bakomando be nali neesiga. Singa tuba tugenzeeyo kyali tubeerera ekizibu okudda ffenna oba si kyo mission tuyinza okuzza omutwe ne tutaleeta muntu yennyini singa tuba tusobodde. Kyazuuka mu Myanmar gye bali bagenda abasajja bano aba Myanmar baali bakkiririza nnyo mu komando ono yali yava mu basajja bano era yali yatendekebwa mu America okujja okuleka ndi akola emirimu obulungi ennyo mu Australia. So you penned it? Hand of Fatima. That's your G-boss. Tulengera ekibinja kino wekyakigenda maaso n'okunoonyereza nga kimanyi bulungi nnyo nti amenyi b'amateeka banoonyereza komanda waabwe yali omu ku ba elite bakanywa musaayi ba special forces balinga nabo. Hey, it's the luckiest charm you'll ever. Bw'oba otidde kano ka mukisa kankakuwe kakwate tokasuula bw'oyambala ako emmundu ne bw'ogireka. Omuntu ng'akuwa assuransi oyinza okuwulira n'ogamba bizinesi eri mu nsi. Oba oyagala okukakasa assuransi mu nsi tuuka kwatunda etegula agaali n'ondikuba wansi netayabika otwala loole abawo n'abantu abagondagonda naye ku bino ebya sikulapu omwana aba yasuddewo ekitundu ky'omusumaali gakudibirira nga lyabise. Baali bayita mu Ranman Field mu Myanmar naye nga bali batendeke. Tulengera kyava ku ki? Omulongo ne komanda waliwo ekika ky'ensolo z'owulira ng'otuusa awantu n'omanya ntuusa awali amaka g'abantu kubanga ettale teriba wala. Lwagguloggulo Guys for dinner, anyone? teri gwe balaba nsolo zokka twongere tuzuule zitambula naani. Mulongo yali ategeera muvu zonna ez'ekinnamagye yeyo mulongo Kato. We yatuuka Kato ng'obwana bubalabye obwali ku nsolo zino. It's just kids, man. Why don't you shut the fuck up? Wikito sirika bana bwana
I know where he is. Nze manyi gy'ali. The Australian like you. Gwe munoonya manyi waali. For. Omanyi omwana okubuulira jangu ndagoba omanyi buno bwalaba giwunye nti afe atubonyaabonya kambalagirire gy'ali. You know this man? Omanyi omusajja ono? Where is he? Ali ludda wa? It's okay. Follow up on it. Kenda kaganto kyogere kikyo na. Tujja kukuuma. Naro gano na mio kakwe. Kusubiza tujja balwanirira twakuume. The fuck is Akamu kaagana mu lwe waabwe ono n'alwogera. Okakasa ntegedde mmanyi gy'ali. What's the point, boss? Do you know this man? Omanyi omusajja ono? Mr. Bodie? Mr. Bodie? What did I tell you? Just because they know who he is doesn't mean they know. Hey, shut the fuck up. Ekitusirika. Can scare him. Hey, I'm not gonna scare you. No, they're fucking scaring me. Otisa omwana okwogera yamwe mbadde ki? Do your fucking job. You understand me? Kyagwagala ekigwe emulekena abagamba tomutiise sawuti gyakozesa omwana abaamu amagezi tayogera. Boys. Those kids are walking fucking land. Akamu katidde You listen, just keep. akamu katya Fuck up, Josh. waba omwana agenda no nga tetegedde nekayise bana eryali mu kyemba n'akabikula ekyo kibi. Stop! Emundu ewuliddwa omwana akubiddwa ono olwowugiramu ati komanda yakuba tekyaliko ku mission. For buddy. Tell me the truth. Do you work for him? ono yalina okwogera. He's scared. Oli afudde sijja kwogera. Baby. Ate abaana batya, ate abaana roho ebeesibye giba giwunye. Musooli sijja kwogera. Mi hapa nakwenda uongea, mlimaliza rafiki yangu. Makati nilikuwa mimi nakwenda ongea, ulikuwa kwa kali kwa sisi. What have we done? Why? Oyo mwana si wa kuogera katika wakati tulindaba ulide ebyasi. Nedera tombulidde kyakato. Kyokka baliko baali batuuse nga kati alina okumunyonyolanga omuntu we. Nawe mbulire ebyakato katoyo gwolaba ali muzibu. Mpozi ng'okyaliwo naakunyumiza. Tayagala muwala agende. Ate nga n'okunyikiriza kyali kizibu okunyonnyola. Kati bano baasali bagende maaso n'okunoonyereza. Ddala omuntu ono kiba nti ddala omwana aganye okutubulira ekituufu tuzule akawabadde abeera tulawo batulina gwe tuyinza okubuuza atuula ebya Mr. Bodie. Naye nga bali basoose ekkuba akato akamu kati ekyetera kano akala obutayagala kwogera. Bo ne bagenda nga bakatwala okusinziira akawe kali kavudde. Say, come check this out. Bagenda tuka mu kitundu nga n'abaana adde baagala kuyita buyisi bajje nga batuuka butuusi. Kati obutabaawo bw'abaana bano bwabawonya okuba nti baali badde ate tebatuuka ku kino kituuseewo. Lwakuba ali mu butanwa omukulu yakuba omwana omu. Nga ne bakwata ku mwana ono amukwatako ennyini yasse munne nga tayinza mwagala. Olutalo lubaamu ebintu binyinyi eby'ennaku omuntu ebimutuukako n'aguma kuva nga kyali mwana muto. Omukulu n'ayongera guma. Wadde walongera eddwaliro ate batuddewo bantu ba bulijjo. Tuyongere maaso tunoonye abalawa ekigenda mu maaso wano okusinga etunaabeera ffenna munda. Mulongo alinga alina omutima ogwatuliranga ennyo kwegamba nga alina omutima ogugwe ogw'obuzadde. Lwakuba musajja atu yali akyali muteera nga tanafune mwana naye ng'omutima guli gwo gubeera kwegamba omuntu gumulimu. Kaana kano kayinza kumunye ne kawulira ng'egubye naye tukula n'eddugala kutuuka eno okulaba abantu baako nga baafudde ate ne kibeera kirala nnyo. Escape and Evasion esinema giringa esalongo jingwa katandika batandisi Bukere TV2. You saying this? Miyanima. Oni esquad yabakanywa musai erit. Bakozesanga nnyo singo. FFO fanya fujo one.
RMG. Hey! Sona yeye. Maje. Where's that kid? You can nagari maje. Just kidding. Wait. Utalwadu abakanywa omusaayi. Basajja bebakira emmundu ng'akuba singo. Mu mbeera yonna singo. Firing! Find us an exit south towards the tree line! Commander! Right, contact! Go! Twende! Singo! Opanga kuba sajja mu mbeera enzibu ng'akyakuba singo. Osanga tenda bugumiikiriza n'asikamu karapidi abo. Singo! Okutuuka akaana. Fucker, what did I tell you? Well, she no. The kid's with us. Nagambye omwana ajja kukwata emundu ono. She stand down. Then there, adore Jala. You're dead, kid. Teka emundu wansi. Drop your weapon, kid. Well, she stand. Teka emundu wansi. Fuck this kid. Kubano kwe kuli yasse munne. Ogenda okwetegereza. Guys. Ogenda okwetegereza. Akaana kamusuna ne kadduka. Kamusuna ne kadduka. Omulongo munne yatunulira amagye gano ogalaba atunulira munne n'atandika omujjanjaba nga akumunyonyola okusinziira ku mbeera ero ne yasaba sigareeti ng'abasajja babbama babakuba ate nga naye munne yali akubiddwa. Yasaba sigareeti ono ng'alaba yayinza okukola ekisoboka. Bo baba bamanyi n'alaba baddeewe mwana walaayo ofuddeyo nnyo. Genda sijja kulolotooma mwana okoze ekyokoze. Genda omulongo naggalawo. Stretch. Yagenda otuuka nga banne bonna obusajja buzze bubalemeddeko. Embeera yayolekera ng'abalala bali bubi, abalala embeera balaba lugenze. We're stretching, Roshi. So they told you not to be target practice. Nga buli kiwundu kyatunulira ku mujasi we. Just keep pressure on it. Just let me rest here for a bit. Sigala ng'okinyiganyiga Come with me. kireme kufulumya nnyo musaayi. Okipikaapikamu awo. Legs up, legs up. Amagulu gasitule. Tugire ndabe nga nkutwala. Abaserikale bonna babakuba abasinga. Ne mukwano gwe n'akuba omulongo. Kale mu kuvaayo wano embeera gye yolekera paato nga zikyali nnyingi ez'abasajja ba Miyanima. Bano nonsense.
ekiwundu ono mu kumwetika atalinga eyakireeta obuzibu. Ogenda okwetegereza ekiwundu kyongedde okufuuka ekizibu. Abaduyi bongera kujja. Nkoze ntya okuva wano? Weebale nnyo wanneetisse naye awasembye kale. She... What do you mean? You shot him? He was going to shoot the kid, and I couldn't let him do that. And Stretch... N'amugamba munnange yalabye nti nno omwana yamukubye naye amazima gali nti nze namukubye nga sigenderedde. Ye ku bukugu bwaliko yagandi yalabye ng'omwana yamusunye naye omuntu nze namwekubidde neekanze emundu ogenda okumasuka n'enkuba omulongo. Nekirekandi afaana ono embeera yonna erudde ng'emusumbuwa. Bewa tugenda maaso. Jamuwunyira nga mukama waabwe yali yewaggula amuguddeko. Mission ki? Abakukulira baduumira amusinziira wa? Nga babuuza tebamanyi nti oli yali baddeewe. Ne yali omulwadde ne bamuyisa bubi. Laba yali baddeewe yadamuyanima. Babuuza kyebajja okukola. Lwaki muli wano? We're not military. We're Jots. You made a mistake. We're here as part of the landmine observational team. Namuganda omanyi mu mirimu tukola ensobi naye ekyatuleta kuleka ntunoonyeza landmine eziri eno. You are not military. Tetuli bamagye bupangisa tuli bamercenary. Temuli magye. Major Payne. N'amuyita erinnya n'amuyita nerya mukama we eryabatwala Major Payne. Okumulaga nti no eri ye munne teweebuzabuza nti omumanyi. So she's still sending you spooks out, or is she retired to the country? Omukyalo oyo akyagenda maaso n'obbawa ebiwalagira ebyesitegeera ebyanzija gy'ali kuba kati alemeddwa okuleka nti nno akkiriza bateekewo omuntu omulala awo. I told you we're Jots paired with the UN. Naga nti emirimu gye tuliko gya UN. Saagala ogende mukama waffe yatusindise. Saagala ogende kirala. Tujja kuwa ebibonerezo mpaka ng'oyogedde mission yamwe entuufu mission kyeno. Ebibonerezo. Ate kyekidomola kiba kinene. Lwaki muli wano? Okolola ogunene akatono n'okolola buli mbeera zonna. Really love about this country. Bakwata ku muno mutulugunya gwe n'obanga eyateredde. Will it? It's the rain. You see, it washes away. Okusinziira ku mbeera zonna nga bwe mmanyi embeera zammwe toyinza kumala gwogera nze mmanyi. You see? Olaba? Yali munnaabwe. Peace. You're not a man of peace. Nze mmanyi gwe ne bakola batya gwe toyinza kwogera nga ggwe. Nze nkutegeera. We're very alike once. Naye manyi olunaku olumu ngenda kubaako ne kyenkola oba nkikole kati nkulage nti nkutegeera. Lwade yitusirika. Okusirika. Gwe twakutteko. Amanyi obusungu ono waayinza okubaako ne wagondera. See that scar? Olaba enkovu eno. You know what I call that scar? Omulimu giyita? I call it Seth's conscience. Kwega ye yamuleeta okuba nti aguma byagiyita. Seth and I, we played the same game you're playing once. Just
naawe naku olumu jakera obeere mu mbeera nga gyendimu kubanga onsobedde mbuuza munnwagwe tonyega tomanyi lwaki navaayo eyo ate oganya kumbulira batumye nze oba batumye basirikale benkolagana nabo kati omanyi ngenda kuleka nti no nfaafagana naawe kubanga ono mukama mmwe mumanyi tayinza kwogera tayinza kwogera naye kwatako ate ayina engeri gyagondamu nze eri nali mbonabona nesene ne kati eno ku boda nkukusa kino akyakabya ekyeno temuyinza kunzizaayo mmwe komawo tukwetaaga osobola nti oterera bajja nakwongeza omusaala nze ntegeka ngeri gye naagabamu omusaala ate ontwala kunyongeza musaala bamulimbalimba ebisoboka byonna olimba afande ona danganya afande gatenza naye kunzita yamulanga tayinza kwaragana naye nze manyi buli ngeri wenakwatirako buli ngeri bodi ojja kuntegeera bwekyonga kyekyogenda okunkola ebibyo wasigala eri nokkiriza okusigala ku musaala omutono negamba ojja okole n'ogaana ye akyayira ddala okuva ku bantu beere akolera n'asala afuka ekibanda kati ate ozonyingire neeno nebakwata mulwadde bamanya ekimugonza akutte mulwadde nja kutta kale muveeko musibe wali taleeta lugezigezi ojja kunzita gwayine mu mundu ekibonerezo kyali ng'obeera buswa bibonerezo yayina empaka njagala omukoleko nkuleke bw'otamukolako muyimbi mu lugenda malizaye wache mimi nasaidia wewe panataka malizaye. Simple, mate. You either kill him or you both die really, really, really fucking slowly. Komando. Embere yadirira yali nonje. Kiyagezaako kukola. Kiyagezaako kukola. Ogenda okulala bekomera lyabwe. Aliwo ali amumanyi totoloka batutendeka totoloka. It's all about the suffering, really. Omanyi omuntu okubanga akoze ekintu ekyo nga mwabeeranga mwenna. Yes. Shit. Yamanyi kyayogedde, wayogedde ojja kunsaanya, nze kanze nkimanyi ojja kunnyanguyira. Afande yakulira okumwekuumira, brode. Yamwekuumira. Kempa wano. Ku bantu mwenna be basindika nnako babiri mweka nena bakuuma nnyo. Aduula nakyekuduula yenna. Musajja wattu yatunula embeera gye bamutaddemu ne munne ekiwundu kye kyamuyisa bubi ddala. Kwegaya ekyokulowooza ekyokola tekinnalabikako n'akamu. Obwakabiwa okuba abamukubye mu mikono bwe batyo obulwa nekyozaako mazima. Kiki olowooza ekirina okukola? Kubanga okusinziira ku mbeera ye wattu bw'atulaba abantu talina kyakkola onaga naye nebaza Katonda okuba nsobodde okuba tebanzise luli otegeera kyoliko. Yamanyi Katonda essaawa yonna era abaako n'engeri gyakuyamba naye nga bali abasajja bayisa bubi nnyo. Bannaye balugenze emikono bagikubyemu ebituli. Gwe bw'oba olina ekikomando kyo nga wejjako akakuyonka bakakubya emikono mwennyini.
amazima embeera nayo nga nemufukira ddala nzibu nnyo. Agamba Kilichi eyibanda, agamba Kina Saji, bali jono mwena mugamba ki eyo? I promise, mate. You know I won't make it. Kyonna waliwo wootuuka nga mazima olina kuleka ni weerwanako nga woosaba ne Katonda. Basajja balina amakomera. Omusaayi gye goma okutugwamu balinga bagala otusanyawo empola. Ono nize naye wemba ngenzi kubanze bampisiza bubi ate nga n'ebisago. Ofuba nnyo n'olaba nga munnange obaako n'engeri yonna yoyinza okuba nga abantu bange obategeeza bwoliva gwe oluwonye. Otuzza otunyogoga nga tulimu ebinoso tandika toyinza butawogana kuyita bakusibye nga weesikayo ako tebakajjaako mu byamukyama kuba wasembayo wano waliwo obusika obunyama. Labalo oyinza okuwulira obulumi n'obangaasege alaba oyinza okuona akagere n'obuukabuuka bali ne bagane bannange lukoda azina mazina kyago. Genda okwetegereza embeera gyeyolekedde. Mister! Thank Christ. Omwana abadde ki? Kale olutalo lubaamu ebyokuyiga bingi. Omwana ono bakuba munne mubutanwa banenzi ndeese muguwa tebankyanga naye nga gino emikono gikwata omuguwa mpozi ng'ekituli kyokwata mu kongoli gyo n'obanga avaayo ate ofubutukirayo wali omukulu obwedda wakulingiriza. Bawoganye nga beesumulula jjukira meyanziza sente zange ssebo. Tugenda maaso okwetegereza akalevu kalevu jjukira emikono yakubiddewamu ebituli okwata bwota. Agenda otuuka okunona munne, agenda otuuka okunona munne. Sajja wattu yagenda okudda nga munne jjukira yali ayina ebiwundu nga n'alaaliza ddala wali oli eyamusibye obwedda waatudde ng'omujaasi yamanya ekyatuuse ku munne. Kale mukuvaayo omwana ono olaba engeri emikwano gye gisangibwamu woosuubira nti oyinza okufunawo obuzibu ennyo ate oyinza okugyayo omukwano gw'otayinza kukkiriza. Omwana oyo obaakubye mukwano gwe kyebuvuddeko n'amusibula. Omwana omutayinza okunnyonnyola olutalo ne babuuza abantu abakulu mwe mwali muli sayidi kini wa olowooza ffe twali tuyinza okubeera omwana eyalingizanga nze naye neekwesa eri. Embeera yonna yeyitamu yagwa ku badde babikulira. Sebo Brody Mukama yeebazibwe nkufunye n'ontegera nize nkulumbye. Kubonabona kwange mikwano gyange engeri gye balugenzeemu byonna obirabye namufumita ekiso maje
Maje. 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 Training entufu gye batraining amaje bw'ogifunamu kati ni nga naawe oweereza gavumenti nfuna bulungi. You left him? Kati mwana muwala wayongedde okutegeera ebintu byonna engeri gye byalimu. Omusajja yogedde amazima gonna kuba buli gyembeera gy'abeeramu ng'alinga atabuse alinga akoze eki enfa mikwano gy'engeri gye baafaamu. No, you lied to me. Wannimba. You should have told me that before. Wali kimbuuliriddewo kyokka agenza omugamba amazima nti ekyasa ekyatwala brother wo amazima nagenda okizuula nga kyava mu yange emmundu okusinziira ku mbeera yali eriwo naye nga okusooka nali ndabanga omwana yali yamukubye kyokka agenza okimugamba nga mu kiko ekyo ate ayinayo kibwe bamuyita kati engeri y'enjawulo n'amuga toddamu okusuubira embeera yonna yonna egamba nti no brother wo gyali ekyo kyobeera ng'okimanyi brother wo taliiwo brother we yafa. Escape and Invasion ye sinema gisosezza era nga tuli eno tuliko Ivory Bana Bingo Salongo Jingo katandika butandisi tugenda kweddako ssanyinyini era ngegenda kubanga etandikirawo yasobola okozesa amazima nannyonnyola nayogera amazima n'agali munnaye sagala twerinde yadde atabuse kuba kiri kyo kyali kimuyisa bubi. Abantu olina okubikira abantu baabwe ekyamulongo kyali kyamulema kuba yali mukwano gwe nnyo nga n'engenda ye yali emulemesezza oterera buli ebirowoozangako ebintu ebyo engeri yokka gye yawonamu olutalo naye waagitunulamu n'agijjukira alabira ddala ng'ayisa awantu awazibu otalabanga. Meja I've got to be fucking kidding me. naawe olinga nsaagisa ononye ekyeno leero. Having a bit of U-turn. Yeah, why didn't you come on in, eh? Ate obadde olazeewa nakomyewo nagenze nkomyewo bukomye obaddewa. The bodies are in transit now. We are bringing them back. N'agaana muneesaagala ogende mu maaso nakukola ki oba kukola ki baasobola abantu beeri okuleka ne bakuŋŋaanya abamu ku bantu baffe baali baasaanawo era ng'entegeka eriwo yakuleka ne batuleetera ebyasigalira by'abantu abo omuzibwe eno ku butaka waffe. Kakati wangambanga ne beggamba omwana muwala kintu kyonna kyonna naye kakati buli ngeri mugambye amazima saagala munvunaane nti oba ki ndabye nga nze kirinanga ekibonerezo oli eri mukwano gwange ayogedde amazima. My job description doesn't end with a mission. What is your job fucking description, huh? Mwangano ogenda okuddayo okuleka ndi nombaako ne kyenkola ogenda okuleka nti tusala amagezi tuletemayita ezo kati bala bazireeta ate mwanga maaso ogenda baana engeri gye bafaamu kati biki ebyo. Mission yali agenda kugubya landmine kumbe abakulu bali balina ekyama nga bagaliyo kyewaggula brody eryalina okuleka ndi anoonyezebwa kyekyama kye bagamba komando ono abaana bala kye bali tebatamanyi era bagenda otuuka okuba ndi batuuka mu buzibu nga beewunya ndi owaayi ate waliyo n'omuntu omulala gwe tunoonya brody ate ffe abasooka okunoonya landmine n'abaga kati mission temuddamu kimbuuza kyekyo kyovula alina obutakkanya ne mukama we. Sikyasanagere kubeera na mwana wange olw'ensonga natabukireyo omutwe seetegeera mikwano gye egyafa mu ngeri gye sitegeera bamusindika ku mission ya landmine ng'alina okugamba abaana nga siyaasa eriwo enkulu yagenda kuyimiriza brode kyebagambira mu kkubo. Waliwo ekintu ekiba kikuyigga mu bulamu bwo nga kya buli ngeri buli kiseera olina okuba nga okigumira naye kazi ni kazi. Waliwo ekiruma muli agakimuluma ojja kyesonyiwa kyonna kyonna kyowulira ojja kyesonyiwa. But there is help. You can find a way to survive this, Seth. N'amuga byonna byonna tulina kyoyinza kuddamu seesi ekyo kyekyo amagye go gagambye kyekyo. Soldier. We never trained you to be a victim.
yaga tetwakutendeka kubeera nga ate obeera buli ngeri obeera ogendera mu mivuyo twakutendeka obeere ng'olwanyisa emivuyo. Yasigala nga teetegera musajja wattu kubanga alaba obulamu bwe bwafuuka kirala kyakoze akikoze. Let's do this, motherfucker. Agenda okulaba gimulumbye emizimu. Let's do this already. Kila twakikola na munumbalumba bisali munumbalumba ngeri munumbe ndi munumbe. Kiri kyo kiganye. Tekinamufaako. Ekimwetaaza famire ye gimulumba temugimukiriza kwebaka. Gimulumba mu mbeera zonna. Sebo Let me forget. nange sebo mukulu sebo n'omwana mikwano gye bwoya tulinyeyo amagombe gira tugende. All this rain. Mizimu gyamusumbwa nnyo. Fucking mud. I failed us. I'm sorry. Yannyonnyola banne embeera Sorry. yateeka mu kino mu nsonyiwe. They didn't train us for this. Nange nali saagala kibire bwe kiti I'm n'abeetondera sorry. mu nsonyiwe bannange mu nsonyiwe sikyateerera na bantu bange nammwe munonaanona sinnatuuka kgenda mulindiiko era mukwegayirira kuno Forgive me. bwe mba mulaba ndi mukyamu ddala munsanyeewo Can you make it go away? kubanga si kyekyali ekigendererwa kyange era ogwakkirizanga gwe gwamuviiranga kitegeeze gikyasigaddewo giba gikyalimu okwemulugunya ne gikkiriza mugende muwummule neesonyiwe temugenda mu maaso nakunumba bwe mutyo bannange saakikola mugenderere era ebyalema byonna byonna nga komanda si kyekyali ekigendererwa kyange nga omuntu yasobola okwekandi akola ekintu ekyo era nekimuleetera okuba nti nno atabaamu akabemberezi bwete bwegenza tetugenda kukiddako essanyennyini. Bwetyo bwegenza ate nate tugenda kukiddako essanyennyini eno. Oli muwala mulungi, olabika bulungi, empisa zonnungi, nalulungi oyambala bulungi. Mubiri gw'ota buyisa bweru, okirako n'abali abeeru. Nakuzuddemu ekyama, gira omukyaze wasenga, tuteeketeeke nkukime mu butongole. Tata ne mama nga bakkiriza nkufuula wange. Oh girl, I really wanna get to know you. I love you. Oh girl, I really wanna get to know you. 'Cause I'm in love with you. There's a place in my heart where your name is written, girl. I wanna lay my love on you. You're my hardest desire. Don't wanna hold on. Can't take loneliness no more. I wanna spend my life with you. Won't you be my wifey? Yeah. You're the girl I want. You're the girl I need. You're the girl I love. You're the one. You're the girl. When you're gonna, you quit.
chimemu butongole. Tata ne mama nga bakkiriza kufuula wange. Oh girl, I really wanna get to know you. Really wanna get to know you. I love you. I love you, girl. I really wanna get to know you. I really wanna get to know you. 'Cause I'm in love with you. Yeah, yeah, yeah. Oli muwala mulungi, olabika bulungi, empisa zo nnungi, nalulungi oyambala bulungi. Mubiri gw'otagwiza bweru, okirako n'abali abeeru. Nakuzuddemu ekyama, gira onkyaze wasenga, tuteeketeeke nkukime mu butongole. Tata ne mama